balumbye ekitebe kya Nuupu. Yes, videos weziri. Team Fango ni balumbye Nuupu nze ndabe katambi katambula naye setegereza. Ka recording. Ka kamera za ofisi ya Nuupu. Bakatadde nga abavubuka abaduumira afuluma emmotoka nabo ne bafuluma ne bagenda ne bawandiika ku bisenge bya Nuupu. So ngumpi abayinza bafunana trespass. Ebyo byonna nga bikyali awo zinegwa omuntu nvumirira ebikola byammwe. Yoyo mu Sudani nze ng'omuntu sikyali ku Fango ni nvumirira ebikolwa byammwe. Ya Fango ni in fact okukyanguya nti omuntu asobola okubeera awo nga takkiriziganya na Bobi Wine mu byabufuzi naye side endala tasobola ate kukkiriziganya ku muntu afuuse ekitagasa mu society bwe kiri nga wakalumba eddwaliro fe abamu kubalabira ebintu ewala abeebakira ku side entuufu tetukyasobolera kugumiikiriza kulaba ng'olumbye ono n'oli kuba kati kino si kyakulumba Bobi Wine tukikulaba mu kifaananyi kyakulumba bantu tutandika kunyigiriza bantu n'emberi y'abantu ey'akamanyiiro mu ngeri ey'okulaga nti gwe teryakugambako era tokwatwako so kyekifaananyi kyentandisa okuba nze ng'omuntu nga ndaba mu kibinja eky'abavubuka bano babbulwa bikolwa nfuna bulungi ate ngera embeera eno nga tukyagitwala ng'ey'okusaaga ekyasobola okuvaamu ebintu bingi bye tukyasobola okuba nga twogerako olunaku olulala nga si birungi kuba katutunuulira gye mulumbye ku lunaku olulala nga nabo babirabye mu ngeri ya kivubuka nabo ne bakwata baagala okuwoolera oba okuzza omuliro kituteekawa then otunule ku lunaku olulala nga mugenza okulumba nga waliwo bavubuka bannammwe era abalaba nti muyinza okuba mwenkanya eryanyu kati olwaliro tulabe twogera ki nti omu bamufumise bamufumise ekisonga nti eryo gwe batutte mu ddwaliro ng'ali bubi nnyo so ebintu bino nga tubitunuulira nga tukyawaanawaana abavubuka bano ku social media nsaba kwata kyonna kye weetisse ku mutwe wobanga gwe Mr. Commenter abeera ki akomentinga nga ye buli video akomentingako abamu bakosa n'akawunti ezitali zaabwe n'ayitamu n'ateekawo ogugambo naddeeri ng'okomentinga ebitakwatagana nsaba ku mulundi guno just kwata ebbulooka bye weetisse oddeyo olowooze ku mbeera esobola ova mu kino okomentinga ebituufu mu buli abavubuka bano ekituufu ng'obudde bukyali bwekiri so Uthman akatambi akafune yoyo mukulu wammwe abaduumira mu sweta ng'alina ono atadde amannyo ku ngulu nga balaba nti kye bakola kyekyo onfuna bulungi era nga obatandise olulumba enkuba yabadde etonyerera so balumbye ate nga wano bwe beerikodinga baba beerikodinga bavubuka ba bujulizi baba n'obujulizi kwegamba mu kino bongera nakubalaga nti fe tuli bakitalo oba balinayo fayiro mu kifo kya Nuupu nga balinayo omubaka gwe baagala okuteekayo ewa gwe baagala ate bamuteekayo webatyo bamuteekayo mu kiro ofuna bulungi babo balaba bonna balaba nti kye bakola kyekituufu so in fact nga bano kambajjeko n'ebirowoozo ebirowoozo mbiteeke nnyo ku muvubuka atulaba banayo muvubuka atulaba lwana nnyo nnyo olabe engeri gy'osobola okwesitula nga ggwe lootako ku birooto ebirungi nkubuli ojja kubituukako onfuna bulungi so embeera yonna nze nzikanya nti nabagamba ku kintu kya Aliens ne ttiimu ye nti omwaka buli lukya bintu bikyuka guno omwaka oba guli waliko guno mwana kabajja kubanja endongo wafuna akawumbi n'ogaana okuzza mu ndongo because abakuzza mu ndongo n'akwata oluyimba lwa guno omwaka n'ennyimba endala n'apromotinga ndowooza yandibadde tali bw'ati kuba guli omwaka yafuna ssente guno omwaka badde alina okuzza mu bizinesi tagizizaamu kati ate nga tukkirize tugaane the man is struggling musically omuvubuka ali mu kulwana relevance ebuze kankubulire omanyi nange kyebadengenda omuvubuka bino byakola abikola nga sitanti kweddaabulula anti kati labayo olwaleero tupimire amaanyi gewe gali ku internet okitegeera bulungi kati apimamu nga bali
abamu wange bbugumu liri eryo mu debating ko tebakyamuwa budde tebakyamuogerako kati agamba kanumbe gye gava katuwogera n'okola ataaka ku kyabwe oba omaze obbakumamu bakomewo bakwogereko ate nga sofa ku kyenaakalaba era bakyamumya obudde ate era nsaba singa abavubuka ne babageza ekimala era ne bagaana omwogerako kati fe abasigadde kale tumwogereko bali bo basirike okitegeera bwebaba bakudiringa naye badiringe naye kintu kikulu bwegaba amateeka bagakozese nga badiringa naye kubanga nze kyensinga okukakasa mu kino eriyo omuntu mu bino ebyaffe ebyokusympathizinga n'omuntu sympathy ebyo I believe omuntu ategeera olwaliro ku kikolwa ekiriwo olabira ddala nga tewali muntu wasobola kuyimirira kati ku muvubuka oyo nti mukina abadde alina kigendererwa ki intention tagiraba kubanga gwe olwokuba olina ebigendererwa ebyokwagala tukwogereko tosobola ate kutandika kumanyira bantu tosobola kutandika kuteekawo ekifaananyi mu society nti nze nja kuba ndi ewange waveerewo ekivubuka kibbulwa bikola kijje kikole ebitagatta okitegeera so tuwe ekitiibwa ebintu by'abantu I understand ntera okulaba mu bifaananyi ng'olina woozimba alonno mu bifaananyi ntera okulaba ng'olina woozimba bayinayobokyogera bwotyo nyina inginiya mukwano gwange inginiya Julius alimu akuleetera yaŋŋamba bamuzimbira no omusajja oyo yamuyita amuzimbire naye ate ekyamutiisa okugenda okumukolera nti nga ye ayagala amuwa amateeka neko byalina okukola which is okay kitegedde kyeŋŋamba bwemba ninginiya noŋŋamba kyenyina okukola bwebiga osibanze naye era bayinginiya nako kakosi mukakole nga nsobola okukubuulira byenjagala bekiri bwongamba byoyagala nyekuwa bulamu gwe nkugamba nti kola kino yongerawo bukugu naye kisigala sente zange obukugu tabwagalawo ekikulu kibadde nti nze njagadde omuvubuka ono yeekwanyekwanye akwate ekifaananyi mwakolera oba mwazimbira ezo ennyumba zendaba mu vidiyo bwezibangaze akwate ekifaananyi ekyo yewole ku magezi ago amangi gakosa n'amaanyi gateekamu ne ssente awa ekitiibwa ebintu by'abantu nga babitonzeewo bwekiri awuukawo enja okukoma so yembeera eyo ge gumu ku mawulire ge tutambuza abayimbi bangi bakyakoze amawulire naye ogenda tuwa esimu satu ne Spice Diana ali nnyo mu mawulire ahead of our concert zino olwa concert ye naku z'omwezi nga 10 January ebulako akaseera katono wiiki nga mu kitundu yes obudde kale abalo obubi oyinza ogamba 2 zibanga 2 naye kati mu kitundu kasa tuva mu bbugumu lya Christmas ne boxing dina 3 kiba kivulu kya abakiyingira Spice Diana so nagenda charity etambula n'okuwa ku bantu embeera yonna ennuŋŋamu n'emmeeza ali mu kuzitunda abantu bali mu kuzigula ne kasiko omutaasa agenda kugula emmeeza bagambye yaŋambye oba nga 29 bagambye oba luyinza obutasoboka naye ng'agenda kugula emmeeza namwadvisingamu mu gurupu gye yalikola ne bagamba nti 29 eyo giraba soka abayimbi kati bali bize nnyo bw'ava mu show boxing de Christmas yetagamu okuwummula ezo ennaku zeetaga kwebakamu na kurefreshinga kati omuyimbi olina mubakira wali mu 5-4-2 ate nga akkiriza gaana twaba nti nno kasiko bamunyigirizaako okusaasira by the way let me put this on record twaba nti kasiko bamunyigirizaako okusaasira nkubuulira abaagaliza kasiko mutaasa kale nange njagala obasiibula ntumira ne ku muwala bamuyita Viola Team David Lutalo angambye kwendi wano ntumira nnyo waliwo abantu bakola nabo babayita babano successful tour and travel bapya mu business ya tour and travel ne bakola bulungi abasinzira mu Kisenyi tubatumiddeko nnyo mubale kubanga kwemuli Christmas tulikawuku yakolera wano ndudde omulaba bannaye mwagala nnyo omusajja yakubanga oluyimba lwange danga sina ndudde omulaba naye n'oluyimba yayinaye nga oba zaali babakiga nga mulimu akayimba twabonabona nnyo nsi ekizikiza bagire badaga lwabutamanya kati kwe nayigira nange najja inspiration yeeyo naye nkakola akayimba ako naye Bob King akuba oluyimba olwo buli lunaku nga balumusaba naye nga sirina vidiyo
so lwana nnyo kati abantu bakutereko video baziteekeko Christmas ka okutujja Betty Pologoma Mary Butter ne Kinawolo amanyikiddwa nga Nando Love tujja mpola mpola ne Fresh Kids so bagamba tudduke so producer ndoza kutubadde naye waggulu with